Alright, oli ku Yugi Updates TV kusinzira obanga otuwuliriza. Kakati essaawa z'olwaleero obudde bw'okumakya, Shamim Malende ssaako n'omukyala Zahara Luyirika bayitiddwa ku kitebe ekya National Unity Platform basobole okuba nga bazituula mu nsonga zino nga bateekawo okutabagana wakati w'abano ababiri eri Shamim Malende ssaako ne Zahara Luyirika, era nga badde nga mediator okusinziira ku mawulire agava mu nsonda galaga nti nno Kivumbi, omubaka Kivumbi beegeyezzaamu ne Secretary General w'ekibiina kino ekya National Unity Platform butya bwe bayinza okusalira amagezi ensonga eno esobole okuba nga eva mu ddiiro bano ababiri basobole okuba nga batabagana. Nina kubanga mbateerako akatambi byonna ebigenze mu maaso mu lutabagana luno, omubaka Shamim Malende ssaako ne Zahara Luyirika nga bagenda mu maaso okuba nga bayingira ku kitebe ekya National Unity Platform nga bagenda mu lukiiko lw'okutabagana. Bano ababiri jjukira tebalima kambugu mu lwesi egenda mu maaso ey'okweteekerateekera akalulu ka 2026 General Elections. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza oli ku Yugi Updates TV, nyongera okujjukiza kwesinza okuba nga otuwuliriza gw'atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Ngenda kubanga mbunambiro mbasindika ku kavidiyo akatambi kano nammwe mwerabireko ddala nga bagenda maaso n'okutabagana ku kitebe ekya National Unity Platform. Jjukira nti nno bano basaanidde okuba nga batabagana kubanga embeera eno wenaagenda mu maaso ng'ekibiina ekya National Unity Platform twajja kubeerawo unity singa bannansi bajjukira nti nno kino kiba tekikola buvunaanyizibwa kulaba nga embeera eno egenda mu maaso ng'eggwanga litunuulira ekibiina ekya National Unity Platform kye balinamu essuubi okulaba nga ate bammembers baakyo bagenda mu maaso n'okulumaŋŋana n'okwekuba n'okwesimbira ekkuuli ku kalulu akajja aka 2026. Kaaka katambi mugende mu maaso n'okuba nga mujajinga. Mbagala nnyo oli ku Yugi Updates. Tekigana kusharinga kukomentinga na kujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo golowooza bano ababiri engeri gye batuuzizza ku kitebe banaatabagana enkwatagana n'abeerawo golowooza kiye ekibiina kiki kyandikoze okulaba nga kitabaganya bano. Nkwanirizaako mu comment section. Hello. Is it morning or yes, still morning to you? We have just had a meeting which I've shared together with the Secretary General, and we have had a meeting of the two candidates in Kampala, Women MP. At the party we had noted that the situation was a little bit deteriorating to levels that may counter our best interest at the party. We had had a very fruitful discussion, and we have reached fundamental agreements between candidates as usual, and I will invite the chairperson of the Electoral Commission to come and speak to us about the outcome of the meeting. Muganda, tubadde ne meeting olwaleero ku makya. Tubadde ne meeting olwaleero ku makya nga twogera ku nsonga ddala ekutta kati mu Kampala. Bano abakulu bonna bammemba ba party, Honorable Shamim Malende, Zahara Luyirika, bakaada balungi ab'ekibiina, naye kampeyini ebadde ekutta akati wano mu Kampala ebadde etuuse okutandika okukosa ekibiina nga abawagizi baffe beetemyemu batandise okwogera n'okulayira buli omu okufiira ku munne. So ne tusalawo tubayite twogere namu. President yatusabye twogere nabo, betwogedde nabo tubasabe tuke kunzikiriziganya. So tulina bwe tutuuseeko nabyo abakulu bano tubeebaza, bwe tugenda okusaba chairperson waffe
wakakiiko k'ebyokulonda ajja abitwikiramu bye tukaanyizaako nti bye tugenda mu maaso bagenda kubiyimirirako okubitambulirako obutabivaako obutaddamu kuwuliza ebyo bibadde bigenda mu maaso. Kansabe chairperson waffe tusazeewo. Good morning, members of the press and Ugandans at large. We had noticed a very toxic environment between the two ladies who are running for the woman member of parliament of Kampala. So we had a meeting this morning, a very fruitful meeting. We had a very fruitful meeting with the two candidates actually, and the outcome of the meeting is that the supporters of the two candidates should cease from any kind of smear campaign, and the candidates also who are supporting the two MPs should not be found doing so, because if this continues, the EMC has the right to disqualify both the candidates or any of them if found guilty. And it will not only stop at these two candidates, even the supporters who are also candidates and fueling the fight between the two camps, they will also be disqualified, depending on who is found guilty. It may not be the two of them, like I have said, but any other candidate who is fueling the fight. This is not good for our party, and it's not good for Uganda at large. So we highly condemn what has been happening, and this is not a do or die campaign. The two girls you see, the two ladies you see here are our sisters, and they are members of NUP. So none of them is above the other. This is just a campaign. At the end of the day, once the flag bearer emerges, then life continues. Then the other one will have no reason not to support the person the party has chosen. So please, members out there, just know around this time there are also people who are using that to fuel more fights between the two of you. These ladies are not the cause of the fight, but the supporters out there. And also the regime is using other people to fight us using the two ladies. And now we are concentrating on this as they are taking over Kampala. So please, members out there, do not allow this to happen. But if it continues, like I have said, we have no right, but we shall disqualify either of them or the two of them, and also the other candidates who are out there and found guilty. Thank you so much. Bannange mwasuze mutyeyo mwenna Uganda. Erinnya Dr. Ivan Sempija, Vice Chairperson wa EMC. Ku makya kwa leero kuno tubadde n'olukiiko olwo olukubirizibwa Deputy President waffe Honorable Mwanga Kivumbi wamu ne Secretary General w'ekibiina era wamu ne baganda baffe bano bannyinaffe bano Honorable Shamim Malende ne Honorable Zahra Ruhirika olw'embeera ey'enjawulo ebadde wakati waabwe era ebadde wakati wa zikampu zaabwe nga bwe tubadde tulaba emabegako ebbanga eriise. Naye eky'omukisa omulungi nti olwaleero luno mu meeting etudde tusobodde okufuna okukkaanya ne tutuuka ku nzikiriziganya ey'ekika ekyawaggulu, era tukkaanyiza nti okuva n'olwaleero luno bakandideeti bano bagenda kweyisa era bagenda kutusaba, bagenda kutuyamba basabe abantu baabwe abawagizi baabwe ab'enjawulo okusobola okubeera nga beeyisa mu mpisa eraga nti ffe National Unity Platform era engeri ekiri nti emu ku core values zaffe ya mpisa. Kaakati era tusazeewo netugamba nti bano bombi kampu zaabwe ez'enjawulo bwe banaagenda mu maaso n'embeera eno, ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tujja kuba tebatulekedde kusalawo kuki kulala okuggyako okufulumya bombi okuba disqualifyinga mu lwokaano luno oba okudisqualifyinga omu ku bo nga anaabasangibwa ng'omusango gukoze eki, ng'omusango gumusinze. Era tetujja nakoma ku ekyo olw'ensonga waliyo ne bakandideeti abalala abeesimbyewo mu bitundu eby'enjawulo wano mu Kampala nga balonda enjuyi agwa ku ludda lumu oba oludda olulala nga bakozesa emitimbagano gyabwe egy'enjawulo, bakozesa influence yaabwe okulaba nga bongera okugabanya mu bantu baneeno. Era nabo bwe tunaaba tumusanze ng'ali guilty nga era candidate naye tujja
kumudisqualifyinga. Ffe nga EMC tulina obuyinza obwo, era njagala ntwala omukisa guneno n'okulabula abantu abalala bonna nga ovudde ku bano nti olw'okuba leero tuli wano ku bano, naye si nti n'omulundi omulala n'abalala bwe banaafuna obukuubagano ng'era tutuula mu lukiiko lwe lumu. Nandyagadde tutwale omukisa guneno abantu bonna bakandideti abali eyo abagezaako okukozesa okuteekawo embeera eyo tuleetamu enjawukana ez'enjawulo beewale nnyo era bakitegere nti bino meeting eno ebivudde mu lukiiko luno nabo bakandideti abalala bonna bibakolako nti teri kandideti akkirizibwa kubeera nga asaaba kampeyini ya kandideti omulala ettosi. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Katukozese omukisa guno okulaba nga tuyita ku baganda baffe bano nabo babeeko bye boogerako eri eggwanga. Thank you very much. Good morning to you all. First of all, it was a very good engagement that we have had this morning. Very encouraging and very supportive. We are the candidates in the race of woman MP for Kampala. So we agreed and committed that first of all, we are National Unity Platform. So we are putting the party first in all that we are doing. 3, we want to campaign with respect to each other. Me and my sister, Honorable Shamim Malende. 4, we are urging and calling upon all our supporters to desist from insulting each other for the good of our party, the National Unity Platform. 5, I am calling upon all our social media personalities, our friends, our supporters, everyone out there to please campaign for us with respect. We should stop the insults. 6, for the good of the party, me and my colleague, we should stop the blackmail. It is destroying the party and inflicting on our values. We should stop that. 5, lastly, we are committing to be obedient, to be good to this cause, and to abide by what has been said from the meeting that we have had this morning. Oluganda mbalamusizaako mwenna era assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde meeting eyitiddwa Vice President w'ekibiina kyaffe ne tukkiriziganya ku bino wammanga. Yeffe bakandidates abeesimbyewo ku bwa Woman MP obwa Kampala, ffenna tuli bakulembeze, tukkiriziganyiza nti tuli National Unity Platform. Tukkiriziganyiza ekibiina kyaffe kya NUP kiteeka number 1 birala byonna ebijja. Tukkiriziganyiza nti struggle gye tulimu eriko abo abanyigirizibwa tuleme kufaanana ng'abo ate abatunyigiriza. Era tukkiriziganyiza nga tugenda kusaba abawagizi baffe bonna gye bali yonna gye bali bambi tukampeyininge twewagire mu bulungi nga teteri n'omu avumaganye na munne ng'abawagizi. Nsaba abo aba media mikwano gyaffe abatuwagira bave ku mbeera ey'okuvuma bakandidates ab'enjawulo. Tetuddamu kuvumagana kubanga kyekisinga obulungi. Ekisembayo ffenna tulekeraawo okwewaayiriza n'okweyogerera ebigambo ebikyamu bwe tuba twagala okuzimba ekibiina kyaffe. CFFK abali mu reese eno era nga tugenda kusaba n'abalala batulabireko era ebimu ku bisalibwawo ebirala ti n'abo ba candidates oba abo abeesimbyewo
abafunye site tiimu gundi bw'onoosangibwa ng'ovuma munno obanga nammwe mwevumye eyo gye muli tebagenda kuddawo kubaawo kino ekibaddewo leero bajja kuggyamu naffe bwe tunaasangibwa ffe ababiri ng'omu azzeemu n'ayisaamu munne empisa embi ne tuvumagana bajja tuggyamu fembi oba oyo anaabakoze ensobi bagenda kumuggyamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba emirembe n'obwenkanya bibeere mwene ensonga. Good morning everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to thank the leadership of the party for this engagement. It is true we've had an engagement this morning that has been fruitful, and I'm not going to repeat everything because the Deputy President, the Chairperson of EMC and the Deputy has spoken it all, including the Honorable Speaker. So my emphasis would be that we have agreed to engage in this campaign with total respect. We have agreed that each camp should campaign with respect. We should stick to the values of our party, because without the party, then there is no hope for a new Uganda. We should focus to achieving the main goal, which is to take us to the promised land by leading our President, Kyagulanyi Ssentamu, to victory. That is what all Ugandans are waiting for. Being members in the party, we treat each other as sisters. We see each other as sisters, and we feel there is really no need for this ceremony. So kindly, we have agreed with my sister in the presence of these leaders that we shall not encourage from her side or from my side personal attacks trying to demean anyone of us. The unjustified attacks should not continue. And we want to urge all our supporters and the media to always report accurately. Olunaku lwa leero tubadde ne meeting eno olukiiko olubaddemu abakulembeze baffe ab'ekibiina nga bakulembeddwa Deputy President, Secretary General, Chairperson w'akakiiko ka EMC ne Deputy we wamu ne competitor wange. Tuli basanyufu nti tusobodde okwogera ku nsonga nnyingi, naye ng'okusingira ddala tusoosowaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Sigenda kubiddamu byonna kubanga ebisinga obungi Chairperson w'akakiiko abyogedde wamu ne Deputy President ne Deputy wa EMC. Naye ng'ensonga esingako obukulu tupangiza nti ng'olwokaano luno lugenda mu maaso olw'ekifo kya Women MP Kampala, buli kampu yonna efube okulaba nga terumbagana kinnaayo olw'okweyagaliza ekifo, era nga ntwala omukisa guno nange okutegeeza abawagizi bange okuba nti tugoberera ekyo ekyokuba nti tusigalanga tukulembeza ekibiina kyaffe n'obutalumbagana. Kimanyi bulungi nti kampu ya munnange nabo bagenda kukola ekyo kyennyini kuba Uganda kyesinga okwetaaga. Tusazeewo ng'era bwe kibadde kiri tulina okukulembeza Uganda empya, kubanga ekisinga obukulu mu Uganda abantu baagala victory oba obuwanguzi obubatwala mu ntebe ennene. N'olwekyo tusazeewo okubeera nga n'abawagizi baffe twogera nabo, era n'okubeera nti
tuba encouraginga okuba nti buli omu awagire gwawagira kuba alina eddembe lye, naye tewali alina buyinza kutuula wantu wonna nafoola kandidate omu olw'okuba nga alwanirira owuwe. Ekyo tugenda kusitiikingako era tukikolereko. Njagala okuntwala omukisa okubogerako n'abamidiya okubategeeza titubasaba okuba nga mulipootinganga mu bulambulukufu buli kimu, abantu basobole okwesalirawo ku ebyo bye balaba ebituvaamu. Mwebale nnyo. Okay, two small clarification. One, inherently campaigns are disagreements. Wherever you see people competing, they have disagreements, and disagreements divide. But campaigns in Uganda, especially for forces of change, should not reach a level of being subversive to the cause. Kantugye mu Uganda, okwesimbawo ne muvuganya kitegeeza temukanyiza, ate obutakkaanya kitegeeza mugenda kubaamu kampusi nyingi. Naye tetwagala butakkaanya kutandika kusekeeterera mulimu gwaffe omunene ogw'okuzimba ekibiina n'okuggyako General Yoweri Kaguta Museveni, lwakuba abantu abatambulira wamu twawukanye. Era tetugenda kukoma wano. Eno ntandikwa ofiisi yange yaweebwa omulimu ogwo harmonization, okwanaganya, era ndowooza eno ntandikwa abakulu bano tugenda kugezaako okulaba ng'era tukwatagana tukanye nga bwe tuganye tukanya ku bifo ebiki ebirala, Katonda nga tusobozeseza. Bwe kinaaba tekigaanye omukulu ono ajja balamula alangirireko omu anaaba afunye fulaga, era tusabe omulala amuwagire. Naye nga ofiisi yange etandise kati okuva leero okulaba ng'ensonga ya Kampala eno eteekawo kyetuyita harmonization, tusobole okukola ki okukaya. Kati mwe abawagizi abali eyo wansi, please, buli alina emmundu ne beeba yafunfugu giteeke wansi. Ate bw'oba oweesimbyewo oyagala bwa kansala, naawe ne tukulaba mu lwokaano luno nga naawe okolamu empisa embi, we are coming after you. Akakiiko k'ebyokulonda bwe kanaavaayo nga kakwasa bano empisa, naawe kajja kukima. Era bano bwe bataakomye, ekibiina kino kigagga, bombi bano kijja bajjawo. Tufune omuntu omulala baddemu bayite wano nomination, tufune candidate omuki omulala, ababiri bakole ki baveeyo. We can't lose because of one seat eye Kampala. No one should shed blood. Tewali mwana waffe agenda kufa kwekubagana lwa kifo kimu ekyaki mu Kampala. N'abalala n'abawa foot soldiers n'abalala tubasaba mwenna mukakkane nga 15 nga ziwedde 16 tujja kuba tufunye omuntu omu agenda okubeera memba waki wa Parliament, ate yajja okuwangula kyekirungi. N'olwekyo tubeebaza era tusabye bano kye batabagambye batandika okweweerezaayo mu WhatsApp buli ku makya beebuuzeeko beetoolere ne ku salaamu. Kati bonna bahajati beetoolere ku salaamu, mwasuze mutya olwo omu aba afunye obuzibu gamba omulala. Era n'olwekyo tugenda basaba mu maaso wano bajje bakole handshake ey'akabi gye batajja kuvaako, era batukakase nti bali muntu ki omu. Ekyo mukikumireko omulala. People power, people power, NUP everywhere, NUP. People power is our power is real power. NUP is our party, Jagulani is our president. You have any question? Papa, boss.